Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulekayo mukwano mulango kwe bali kubera ngo challenge club program y'okwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole ekutusibako banaffe abanjovu junior school enasana wamala njovu junior school enasana wamala somero lyadde ne boarding era nga bayisa bulungi abaana first grade zokka zeziri ku njovu junior school enasana wamala jobo otwala omwana wo genda mangu omuwandiise somero lyadde ne boarding gowa boarding Fizi be yebera ya kuteesa abaana balya bulungi basula bulungi emifaliso gisangayo ate obero gamba nti omwana wange ngenda mutwalayo kuva mu baby class mama buli kimu omwana wa baby kye yeetaaga okisangayo Njovu Junior School mwebale nnyo kubeera nga ate mwatika w'essomero bwe lityo eryava mu Njovu Estates anti Njovu Estates nabo balina ettaka eddungi ate ng'osobola basanga ku Nansana Business Center mukwano eno munnange nkugamba wano wendi bayitawo Malakai Ecology era nga wasangibwa Kitende Malakai Ecology ekitende munnange osobola okukolerawo embaga osobola okukolerawo n'okwanjula nawo osobola okukolerawo kitegeera ebbeeyi ogula buguzi mmere ekiraba ate nga Basharita School of Beauty tugenda kubeera nga tubatikira nga mu January mukwano oba wasomerako ewaffe tuli mu kubawandiisa tuggalawo okubawandiisa nga 15 gw'anaamanya bw'obeera oluddewo tuyinza okweka nga tetukutikidde ng'omuzadde ayagala omwana wasomera ewaffe jangu ofune foomu ebeera ya 15 mu kaseera kano tugenda kubeera nga tetugenda ffenna emukono kyetume kumpi ne Seroma Christian High School era nga tugenda kulaba omukyala yeddira emmamba nganze bamuyita Venetta nakazi Black Beauty nanyini figure era nga eyabizudde ye mwami Ibra Mutekanga omwana w'ente n'agamba nze ow'ente kaŋŋende n'emmamba banange yazze n'amaanyi tanka mutwalo mulamba ebintu yalese bingi ntebe dining banange babiki yalese bingi obo kitegeera ate nga omukolo gwabadde gwa class ewakanga walungi decoration nga mulungi banange omukyala Venetta yanyumye obwedde abantu nga basanyufu ate nga batubulidde n'olugendo lwabwe n'engeri wa gye basobodde okuba nga bakuma omukwano nga bweyagambye omanyiza ekisinga okunsanyusa mukyala wange ne babeera nyiza mpita hane mbwayomba naye honi olwo ng'ayomba kyobola wawangudde ne bakwanjula oyomba bulungi batukutuseko omukolo guno tuva ku Delta TV tukole nze Sharita amazima wanvu mami yakolamu yoba nkutandike kumande ng'onjagazise byalavu ulirangeze n'engoye zinfunze oli musana mudde bwekidde doozi yesanyu gyompanze labayo nakanyiriro bekameze buno obuwomi bwagita nkobazayo kwensona obulungi wegoba namalayika ebyo nno byewekoza bincamula fuga nompola bambi tompalula bidemu neera binkolera wadde binega bincamula wabula olina ekipawa olina effumu mutima wennyini obikoze ddiya wabula olina ekipawa olina effumu mutima wennyini obikoze ddiya sebo taata tata wali wansinyako ku lunaku bwe luti essaawa bwe ziti si essaawa bwe ziti nagamba mukaaga kati ziri 8 obudde bwe buti dadi tuli banaabagenyi abo twali basubira ku mukaaga era tebakyazze mazima dadi bebo kubanga bambadde nga ffe okakasa bambadde nga ffe wewewo dadi abaami bambadde ebizibaawo n'emitega nswera wamu n'emitega nswera nga kyembwa ate abakyala bambadde kinnaggayaza abo bandi banga bagenyi baffe tubateeramba omwana wange iye abantu abo batunuulira olabika kuliko abasolo byekokko iye kale awanike omukono mbuli ekibiina mwava wayo bisi sijja kyogera bajja kukyogera bwekiba baseshe nkikola kasa emyaka 37 kakati kola bwoti bw'abanga waali abakulembedde mumperengeza bigambo ebyo oba oli awo yokuteyo ku mimwa kale sebo kitango omulungi mpulira byombu omusajja bakabakanga ffe baabo bazzukulu ba Katongole mugatte mulema mukulu nga ffe tuli ku byalo by'Ennamataba era nga ffe tutabye mumaze okutaba mukulu kale
Muvubuka mutambuze. Seba mukulu. Wayise nani? Kitange twabadde tujja wano. Ye. Mukulu twagenze Sagala bwayambusiro. Ewagabunga. Mukulu ne batuwono emmamba Kizito. Oli naye. Mukulu tatambudde eka atambudde ne muzzukulu wa Kalibala ensiisa Omutakankata. Ali naye. Olwo nno beekobaanye mukulu banyigirize ow'emmamba Kiviiri e Namutwe. Ne muzibu wa Walusimbi Kisitula yasitudde. Mukulu. Abadde ambuuza mukulu. Sekita n'akumpeera entambula ye. Ntwala n'atuuka ekisaasi. Weewaawo. Waddemba okgenda e Namayumba naye Kasenge. Bw'anaaba yagadde. Mugambye bajja kukwatira Kiriri. Bakitegedde bamaze eddoze kuba batuuse ekiteredde mukulu bwe gutyo bwe kakati wayise n'omukadde asaba myaka 12 mukulu ndinamu omutonotono ku mutwe tuyineemu tugigabana owange yagisooseeko n'agitwala kwegamba teriiwo mukulu kale kakati kola bwoti mukulu beesige badde bweri wandigeze mu kubikulira 3-2 ne wagamba nti yingira gwe mukama gwawadde omukisa bagamba ffe Buka mutambuze sebo wano obuyinza nze mbulina era mukulu gwa babuwa wano mpakkiriza buli muntu yegeze mu kibanja abange musooke mutuule tulabetega kyokufetane deryoyo na rine gwanga Buganda tegawanyibwa nnyo eggwanga lyao Fio kwetololesi zonna kale twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikumenga abange nga bagasizoolyawo mwebale abawerekedde omulenzi mwebale baana bange mukole bwe muti njagala mumbuuliza abagenyi abo ebibuuzo n'ekyeradde nga tekibuzeemu n'oluvannyuma nampalipoota ebudegenda basindise kale taata tusanyusa okubalaba bassebo ne bannyabo nkale nnyo basawo eradde bassebo eradde nnyo bannyabo eradde bannyabo musibya mutya nno bassebo bulungi nnyo bannyabo mutya mmwe naffe gye tuli ye musibya mutya nno bannyabo bulungi bannyabo
naffe gye tuli mukuliko amakubo ekkubo tugayiseemu agenda bagali magasinga kugewaffe abenda bajja bayinza okuba nga babonyebonye n'amakubo era bajja kugamba nti bajjidde mu biwawaatiro bya Kawundu tujjidde emmotoka nnene zipaakinze wali wammanga kaakati ku mwana wange iye taata abantu abo manyi nti baafuna doozi ya covid-19 iye taata bonna obeekenanyiza nga baafuna ka booster baakafuna okuggyako abantu 2 bokka iye taata makyerembwa ate bateerambwa obasiibudde era bo bagenzi omu musiibudde omu ne mwongerayo ku ddwaliro ekkulu gw'osiibudde obadde omaze okumujjanjaba abadde awonedde ddala abange engalo ez'amaanyi abadde yalwala kimusawo kyosobodde okumujjanjaba sisobola kubuulira mulimu ogwaffe tegutulagira kwogera byaba abe wange lwakubira engalo ez'amaanyi naye nga ye ali bulungi ali bulungi okuggyako oliyo gw'oyongeddeyo mwongeddeyo ku ddwaliro ekkulu ddala St. Venetta Referral abange engalo ez'amaanyi kale nnyo bannyabo eradde bassebo eradde nnyo bannyabo eradde bannyabo mukuliko amakubo ge gatuwonye olwo nsaba mmere yajja tulisa ne gwe oguyisizaamu awo olabiseeko bassebo kali nnyo mukulu olabiseeko bannyabo tusanyusa okubalaba wamu naffe bassebo eradde bassebo eradde nnyo bakulu sebo muli mutyeyo bulungi bakulu muli mutya bakulu sebo eradde bannyabo muli mutyeyo bannyabo nk'amakubo mwebale kunyirira ikka mukulu olw'okubeezi twakkiriza nsensebuke buyobyo kubanga obusunsa busensuka mukulu ndukuviire ku ntono kitange mbaana ab'obulenzi bennakulembedde mwe muli muto wange Ibra awezezza emyaka 18 lunaku lwaggulo kitange bamukoledde akabaga ak'amaanyi kubanga n'omutaka Katongole mulema yabaddewo Ibra bamuyise okujja okwebaza abantu twagenza okuwulira Ibra ng'atandika kulogootana nti gaalo mukulu twabadde tulowooza nti alinyiddwako ebyewaffe mukyala yavudde buuyi buno natutegeeza mbu nammwe omwana w'obuwala Vane naye yawezezza emyaka 18 olunaku lw'eggulu mumukulu mwamukoledde akabaga olw'okuba nti naye yazze okwebaza abantu yazze mu boyi ffenna abaludde bufumbo twagenza okugattagatta boyi plus gaali likozi bufumbo kitange twategedde nti nsonga bwetyo mukulu twagiyisizza ngwangu nga mukyala atayagala bba ati omwami azira emmere yasigala alya mukulu netugiropa eri mukulu munno ono si mulala kyami wabiri omwana wanyu akombevu ku mugongo kitange nga yasengeko ensonga z'abaana b'obuwala bayezezza emyaka 18 oli kumwanyinazi kugamba mukulu bw'anajja wano kitange yanaatujja ku ggwagi wewaawo mukulu badde nsaba omukoowole kitange siri mumuuli abakulu tebabakoowoola amiina kale bakubira engalo ez'abanyi wa Isiraamu amiina sebo engalo sizubira ez'abanyinaze
Mwanyirazi. Wanjula. Nawe wazze. Natuse. Lonna mukolo. Ali atyo muko. Omuko gyali mu. Kakati naye waddayo muŋŋambire. Lunakuba omusanga juzi mu Bank of Baroda. Yampayo $1 awo. Neeza mpeddeko. Waddayo mugambe. Ate wampeeza temunayiyamanyiiza. Si kizibu. Mumanyi. Mwanyirazi. Abagenyi abo wandi bakakuba manyi. Tata kabonero Yesu Kristo bamwegana ebirungi byali egi egikyali ebi tuli kwebiri mu kubeeganiza amaani. Kakati Mwanyirazi ogenda kukola bwoti kakwate akangu ako okateeke mu maaso awo ku mukeeka awulira nga abamanyi nga yabagirira okujja omwange muno yaba akajjawo abange engalo ez'amaanyi ansanyusa okulaba era dde nnyo oli otya kati kale mukola yakutwala nga asaga naye ofumbye kisa kya Mukama. Mukama akukoze bulungi. Mwanyirazi tukyazizza abagenyi njala oba mbuliza ebibuzo nekiradde nga tekibuzeemu n'oluvannyuma otegeeza bye nnaakubuuza. Ye kale nnyo basenga eradde nnyo basenga ye bulungi basenga nsiige mutya basenga mulungi banya kuliko amakubo Mwanyirazi wangi baaba abantu abo kuba bamanyi abantu bano baaba ye nakugambako abange engalo ez'amaanyi n'akalungi. Osanga abasajja bakuba ebifaananyi naye omusanga ne kajjaketi akaliko ekigambo sone nga kali oligino. Mwanyirazi kale singa nkukiriza osobola okumudaga omu Mutuula Ochalaba okwanjula n'embaga.